twolekera ku kisaawe Entebbe. This is a living testimony. Export TV to the world. Mutai nga tonnafa teweevuma nsi. Oyo ye King Sheebah omuwala omuto eyali ajeera adooba ku street. Abamu nga bagamba mulalu. Amanyi omwana soda Mutai abe tuteredde entende tusosootole olwogoto lwa waka. Export TV twetimbye ku mutimbagano. YouTube teekako like, subscribinga ate kabunye amawanga. We twogerera saawa yonna balinya chopa bagenda kubba ekivulu gaggadde ebweru w'eggwanga. So saala ze tubasabira Omukunja Atasera muganda wange byo byatuweddeko ddani gwe ky'obumanya King Sheebah n'Omukunja Atasera very soon from now bagenda kukuba kivulu bweru. Omukunja Atasera atandika music career ye nga asaaga n'atukuba ekivulu gye buvuddeko awo nabweru. Allah kyali massive. Kati bagenda kata ate nga bali ready okuyimba ensi yonna. Gwoba obeetaaza osobola obbanoonyaako. Export TV enamba zaffe weeziri zikozese oyagala interview kulanga naffe ensonga tuzikwasaganye. Abakulu kamba bawe bannange kamba bawe akayimba balina akapya maama n'agattako filter wegamba kankuwa omukulu owulire ng'atutegeeza ensonga zennyini nti bagenda linnya ndeege from street to aeroplane. Bannange nze bimpeddeko naye nga baagala Omukunja Atasera baagala Export TV abaagala omwana soda big up. Twolekera ku kisaawe Entebbe. This is a living testimony. Nnaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogw'omunaana abantu b'Ekata Doha tujjaawo Omukunja Atasera King Sheebah endongo eyogere. Thank you buli muntu atuyambyeko okuva gye twatandikira. Mami Jokes, ali management, abantu b'Ekata bonna n'ensi endala zonna yonna kakati mutuyite ennyonyi King. Nze mfunye gwe neesibako. Nawe funayo gwe weetungako. Nze nina ebbuba. Ebyannemyalaavu bbuba. Alisigala maama kagwa keketonye talikulya muluka. Era twadiba. Kale twebeerera eno asanganya sigula. Music mungi nnyo. Alisigala maama kagwa keketonye talikulya muluka. Wandekawo maama wange n'ogenda nga nkyali bebi nenja nkunoonya nkukolere mu kukyejo nga ndaba malalokoka nenja nkula bwentyo mu nsi bwentyo ku nsi siyomba nansi kale buli alina maama musituke tubinuke tubyekole nkulwa omukwano gwa maama yatalinga bali mama takyuka yo yabeerawo munaku tomwegana bambi alisigala mama kagwa keketonye talikulya muluka. Wagala nnyo mama bali bo bakyuka naye gwe tokyuka omusana kagwa. Omwana soda Yesu labayo walindokola ate n'omponya ekibi era kyensaba bere mukwano gwo nga gumanyi bwe ntunula mu maaso obulungi bwo siyinza kwebera ne bwe bayita balungi obulungi bwabwe ndaba bwevera naye Yesu wampanguza wamponya geyeena gali naloba n'ompanguza wamponya kali ka Lucifer. Yesu wakubibwa nempona wakubibwa nempona buli kimu wagumira bannange wagumira Yesu wakubibwa nempona buli kimu wagumira bannange wagumira Yahweh Jova ni ruzinda
oloko kati Omukunja Atasera oloko kati Mama Fina oloko kati Kyagulanyi oloko kati Museveni Alien Skinny oloko kati Vasi yalokoka Liamu yalokoka Wota yalokoka Nange nalokoka. Oyo omukulu ensonga ndozo zigoberedde bulungi era n'ozitegeera. So King Sheebah mu bifaananyi yoyo gw'olaba anyiriranga ekinya ekigudde mu mata. Batayi ffe tubeebaza bwebaza mwebala omulimu ogw'ettendo gwomukola okulaba Export TV abasharinga mukola kyamaanyi nnyo nammwe era Mukama abatwagalire. Kitegeera katubeerekereze tusabire abakulu olugendo olulungi okutuuka ebulungi nange. God bless you Omukunja Atasera ne bafanyizi be bonna. Export TV to the world.